mukama yaŋŋambye mutunde ploti zammwe ez'okunsi mumpe ssente mbagwire ploti mu ggulu. Mu bufunze yali buloka w'amataka g'omu ggulu nga otunde ey'okunsi ye minister of lands in heaven. Now ono omwami bw'oteeka ku minzaani, ono omwami bwe yakwata bw'ati ekkanisa nga nabbi Nuuwa amaze okufa, bwe bayita Mikros Mafaabi, yayogera n'abantu n'abagamba bannange twagalane, tubeere bumu. Omuntu aba ayonoonye mumugyemu obwesige, mumubuulirire, mumusomese, bw'agaana agende, naye temuzaalokuka baana. Ebyaliwo ku mirembe omulembe gw'ono omuntu bw'ayonoona ate n'omala oyonoona nga tolina ssente. Ekyonoono kivaalinga according n'obusobozi bw'ensimbi. Bw'oba tolina ssente ate biba bibi nnyo, oyonoona nnyo, oli mubi nnyo. In fact abalina ssente mu kanisa eno aboonoona bawaayo saddaaka Mukama n'agisiima. Kiki otegeeza? Osooka saddaaka ya $5,000,000 nyonoonye n'engulirira sebo towayiriza nabbi. Oyo n'atukolera nze neyama $6,000,000 nga n'entandikwa edda amasereka ga Yerusalemu. Kama IPS yebazibwe ze nali neyamye $8,000,000 ndi mu $10,000,000. Kuba ettooki mu crusade zino namba esooka crusade zino okuva bwe yatandika okuzikola nja kutandikira ku y'embaale. Buli bw'aba akola drive wabeerawo abaana abafuna akabenje mu drive ne bayiwa omusaayi. Embaale baafa bana mu drive ekayunga baafudde basatu, neno baafudde n'ekayunga baafudde basatu. nga bakola ki? Gwe tubalabe engeri bewanikako ku mamotoka ne bavuga bubi. Omusajja akola crusade n'akola kati ono yabadde avugawo yavuze bubi drone nekola ki neeyiwa abaana basatu. Ono omwami yakola ekintu n'ayingiza abantu mu gwoni mu ndagaano ya Setaani. Eya Setaani yabayingiza atya? Yagenda eyo e Mombasa n'agenda e Bungoma n'akomawo wano n'omuwala bamuyita Luse, bagenda bonna ne bakomawo bonna, n'akola olukuŋŋaana ne bagoya akalo nyeewa naye nga tebirimu munnyu, n'akonvinsinga abantu buli muntu asuneko ekitole akoze mu kinyeebwa ekitalimu munnyu alye. Eyo si ndagaano. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge.
munasonyiwa lero tujidde mu vibe n'ebibaawo tulina okuwakana ko tubaddeko nawo wano naye wande tujja kweta ku mpewo namwe mukutegere naye tubeebaza mwenna abatufollowing okusinziira mu bitundu ebyenjawulo bikola Sengendo Nabulamu amanyanze omwana Soda Dani akutte kamera tuli ku Export TV aba God Heals Herbal Medicine wekituka kujjanja endwadde zitali za nsambo ndala ezitali za ngeri emu obakubirako ku namba yabwe esimu 0706 tekawo 06 namwe 23 kika kyandwadde okumanya ebisinga osobola kyalyawo ku mutimbagano gwabwe ogwa God Heals Herbal Medicine ku TikTok n'omanya eddagala lyabwe lijjanjaba litya bayinza n'okuwa mugamu ku magezi obulwadde omu n'obujjanjaba nga tozze n'eno so bakubireko eddagala lyabwe balituusa bonna wosangibwa tukomyawo luli twakola story ne musajja akatonda ono mukulu Paul ku nsonga za Nabbi Daudi mukulu Paul wetwasimbira ddala osimbira ddala ekkuli ng'abanja maama we omu ku ba victim b'abantu abagibwako families zaabwe netukiwunzika katonako olwaleero tugenda teka ku minzaani maye bano abantu bano bayinza okuba oba bafuulira futwa nange ku musajja akatonda Nabbi Daudi tutulunire emyaka gye yakakulembera obutuukirivu neja oli gwe yaddira mu bigere omukulu amanyikiddwa nga yani mpozi omukadde wafu Nabbi Yoswa tulabe ani yasinga okukola nenga tunabatandika ngenda musaba tubuuzeeko mukama waffe tusanze okukola kale sebo uli oti ndi bulungi mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo mwena abatulaba era abatuwuliriza amanya nze Paulo Mukisa mutuuze w'ekireka mweza prayer palace ekireka ndi mwana nzaalawo y'ebusoga era programu eno njagikola mu busoga ekizira tabu kuba yajogera mu lusoga middle tutegeera nze yajogera mu lusoga ntumire abantu bonna abali ebusoga n'abali ebuganda nga muli basoga mbalamwisa ino njagezaako abasoga tuwambye era abasoga bafuse basoga in fact I'm still single bwoba oli eyo ng'oyagala musajja omusoga ndi wano nkukubagamba abasoga bakoze omulimu ennaku edibiseeku enuma ekitiibwa bakubye oli amukoze twali twiddi nti oli wakitiibwa aye tubiveeku so leero tulikola programu lusoga tulikola programu lusoga Yesu yeebazibwa ndikwenda tulingirire emyaka egy'omusadda wa Katonda omwana wa Katonda gyakulembeiremu abanenja byonona gyakulembereddemu abalokole abatuukirivu abannuwa yatandika mwakati now nga tutuna kutandika mwaka gwe yatandikako tuyina obukulembeze bwe buzze butambula enje eno yatandika mu mwaka gwa 1992 yentandika y'abalokole bannuwa yentandikwa Nabbi Nuwa nakulembera okuva mu mwaka gw'enkaaga mu 2 paka 98 98 Nabbi Yoswa oba Mikros Mafabi yensingo tegeera Mikros Mafabi nava mu 98 paka 2009 nakaddiwa asikaddiwa n'ayagala akwase ono obukulembeze yamuwa mu bulungi gasirimbo oba weyazigasse akaddiye agudde now speed kwe yali atambuza ekintu nga kyetaga omuvubuka alina amaanyi yali atambuza ekintu ono omwami yaleeta enkola gye bayitanga lumbase nga tusonda sente ntukola auctioning ne tufuna sente geza nga $5,000 $10,000 yeah abantu li bangi busoga ina ewambiddwa Nabbi Nuwa majority ya busoga bali balokole ba Nuwa twali balokole ba Nuwa even now majority bakali once so with the time bagenze babuuka nga tubasomesa obulimba obuli mu mwami ono omanyi bannabbi b'obulimba boogera mazima nnyo boogera musana nnyo boogera butuukirivu nnyo naye bodda mu bikolwa byabwe bye bakola biba bibi nnyo so kyebakola si kyeboogera bayibuli egamba nti bannabbi b'obulimba balijja naye mulebalabera ku bikolwa byabwe kakati minzaani epima nabbi w'obulimba tugirina bagiyita bayibuli kati bayibuli yetabaaza etukakasa nti ono mutuufu mumukube muttooki ono mutuufu ono mukyamu kakati tuleese programu eno nga tugamba twagala kuteeka ku minzaani tubone ono Nabbi Yoswa Mikros Mafabi ataasoma
teyasomako omusajja wato yali muvubi ate asoma eyakulembera emyaka 10 gyokka none yasoma omusawo omutendeke ow'emitwe egy'abalalu tokyongerako kyabalalu tukiteekako omusawo mutendeke ekyabalalu kijjeeko antera nze ndi musawo naye nze obusawo bwange am general clinician ontegeera nkola wonna bw'ojja ndi mulwadde wa malaria specifying nkola wonna naye yayiye ya specifying era abantu specialized clinicians and doctors baba ne ssente kugamba ye akola ku balalu ba mitwe oba n'abagobereza abalaba ngaabo tudde ku nsonga now ono omusaada omwami gwe bayitanga Micros Mafaabi mu myaka gye 10 oba mu myaka gye 10 gye yakola yazimba amakanisa 238 2034 churches built wagati w'emyaka gye 10 gye yakulembera ng'asoloza ssente mu bantu n'agula ettaka n'azimba olumala okuzimba ne tukuba olukuŋŋaana abantu ne bajja ne bawulira enjiri abantu ne balokoka ne tugenda ewalala ne tusimba omusumba waawo ne tugenda ewalala bw'atyo bwe yakolanga kati fatiki we yali w'amaanyi ng'ate emyaka egyo yali myaka 8 awo ngamba kati nkuze omwana ono kamuwa omukisa ebiseera ebyo Dawudi yali ku mulamwa ono omwana ti Dawudi kuba mu Bayibuli muzayi gwe beeta nabbi Dawudi Isanga by then ni Isanga Frederick Nankola nabbi ti nabbi kale now don't so moze wona na ikumbona woboka kasanti nabbi gwe beeta nabbi Dawudi nti nabbi mpayo ekintu kyona kyali alaguyire kyatuukirira talagula nakukoba nti eriyo byalagula aye byalagula tibituukirira aye kulule wakyusaamu ekigambo kyange kyali kulagula ye wankoba mulaguzi kwelaguze wankoba tanagula abula mulaguzi ye nasalaguze omwami ono nali wano n'abasomesa abali ku abambona abali ku Expo TV n'abasomesa n'abakoba nti one of the classes edigakasa nti iwobise ofuuse musumba mutuufu there are 3 classes and you have to have passed those 3 classes olina okubita ebyo ebintu ebisatu number 1 they are girls ng'abawala abo abakazi tibakulya number 2 it is glory ebitiibwa number 3 it is money ayi bweningirira omusaadde akatonda ebintu bya bibita be kodi munga ninza atayiddi nina obukakafu ng'ono omwami ono yazaala omwana kuliya kwa makage oba yamuzaata nalokoka nga mujja okubona producer Mr. owali ku kamera ojja kutaya ekifaananyi ky'omwana oyo omwana ali awo amufaanira oba yamuzaata nalokoka nga omanyi eri ebintu byetukola omwana yalokoka kati omuntu yalokoka nga myaka 10 yazaala nabbi yalokoka akyali muto Frederick Isanga Nankola ndakukuba ate abasoka buli bagambo omusoka kasaako babbi tomwiramu kale Nankola butankuba yalokoka nga akali muto yalokoka nga akali muto yagulumingibwa ne bazaire be baba ye mu Katonda yakulanga mulokole mutuuki nsoma ekyo I read that nga ngenda ku Mukabire as I go to Mukabire, Moses and the wife. naye Mukabire simanyi come on try to limp over here Mukabire, go there. mujje bwe mulaba omwana ono Lameka When you see this son Lameka and the man that is in front of him and the man in front of him, olaba uwe si uwe is his son or not his son? ono gwe babalimba ku TikTok They deceived you on the TikTok. bagamba nabbi Isanga That nabbi prophet Dawudi Isanga Isanga yazaala Musala Mukabire gave from Sarah Oh, man, Mukabire no. birth to this son. if you can look at the father When you look at the father and this boy n'omwana then you look at my son here n'olabako kwoli come omutabani over wange here mulaba akatiba kano
Birivu. nga mulokole kati bano bye bamusomesa ng'okola aye yaba musaada gwe beeta kabwidibwidi omugezigezi kati omusaada yali mugezigezi nga ali abala ekintu speed era ono omwami yayingira ekkanisa eno yatandika obukulembeze buno bw'ekkanisa nga mwavulunkupe nga azira sente omusajja ali well off like what yali azira sente ebifaananyi lijja kubitayo omusajja alinya n'ennyonyi oyo kuweereza nga agendawa ng'ava ejjinja agenda ejjinja banendiga ziri mu Uganda naye Frederick Isanga nabbi ow'obulimba yakwata obukulembeze bw'abalokole ba Nuuwa nga 2009 nga talina lwaki ngamba nga talina yali talina mamotoka g'alina kati yali talina pharmacies alina kati yali talina farms yali talina kubanga buli capacity yonna eyingiza sente ono omwami agirimu buli capacity buli kyolowoozaako nekiyingiza sente akirimu bagamba mwina square miles oba nakaseke tetulina alina ziza kanisa ng'ate abalimayo bakkanisa zize abalimba n'abagamba nti kasi tojja mugundi mu nnimiro n'olima ofuna omukisa era ogenda mu ggulu kati ojja n'olima olima ennaku 5 nga omusala gw'ofuna gwakulya okolera amere now omwami ono yagema amakanisa mwami ono gwe beeta Micros Mafaabi ebyapa 2034 2034 land titles ebyapa 2034 land titles mukama katonda wange nabiwa Frederick Isanga namukwasa ekkanisa lindako omukulu Paul nali manyi nti obukulembeze bwe butyo bubeera ne ba board of governors baddaire kuba ekkanisa mwerimu baddirector kuba nayako omwana simanyi sosi tubone simanyi baani sosi tubone twasanga matamayi na Luganda olw'omusajja twasangamo ng'ayogera luzungu lwereere one of the directors nali manyi nti babeera n'ekintu ekibagatta ng'ebyo ebyapa biki ebintu ebikwata ku kanisa babikwasa kanisa eno yali Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness kyokka naye kati yali Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness Limited biwa ku company anti now it is a company who registered it him before nga tanajja yali teri registered yali registered naye ono omwami n'agikyusa bwe yamala okukwata obukulembeze n'agikyusa yaddeyo n'aregisteringa bupya n'agifula limited as a company era ekintu kino kikyenga omuntu tewabira waawo abantu abakuŋŋaana like nga muregisteringa ekintu nebanga holders bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza kati ono omwami ayina ekirabo mundamu ye ekyokonvisinga ayina akalimi ayinza okukonvisinga to the extent gambi yakonvisinga abantu mu 2019 n'abagamba mukama yaŋŋambye mutunde ploti zammwe ez'okunsi mumpe ssente mbagwire ploti mu ggulu mu bufunze yali buloka w'amataka g'omuggulu nga otunde ey'okunsi ye minister of lands in heaven kanyumidde nnyo era eri abaagula nedda seeri abaagula akatambikaako abantu nga bagula batekayo sente bagule ploti mu ggulu naye nga baali bagamba nti basereka nnyumba ya Katonda ye bayita Yerusalemi nga yerikanyanya wano ennyumba yagamba Paulo toli mukwano gwange lero ngenda kujjako n'ekyamukulu Paul nedda wakati sinzi toyinza kundeka ku nsimpangisi ne mugulu tuwa connection newengulayo 2 na ojja kukwata milioni 10 oba yagala ploti 5 ku 10 muggulu 5 ku 10 muggulu ya milioni 10 naye kati 5 ku 10 bwoba oyagala okuteeka obeerako n'ebitooke toyigenda kumala bulungi ojja kubeera mwavu mu ggulu olina kuba n'ettaka nga ddene kati kyembuuza bwe mmala okugula mpa ekyapa naw omwami ono bw'akwata obukulembeze
Musumba Mafabi oba Mimicross Mafabi yali agala kuzimba kanisa ebusiya yali atandiseeko onagimalirize then alyoka atandika okuzimba amakanisa amala nga ye bw'abadde akola kakati onatandika okukyusa munagamba no muzeeyi yatandike ne Kampala kuba nyala kifueka ekitebe ekikulu being that yalina convincing tongue muzeeyi n'amukkiriza bw'amukkiriza n'atandika okwononesa erinnya lya Micross Mafabi mu bantu n'agamba oli mujiini oli ayiika endusu oli bannange setaani mwenyini yamukozesa temwesembereza mubinyo aje tayuguma nga mukulu Moses ali nedda muzeeyi Mafabi mukama tumwebaza nti amuwangaziza ayina emyaka 10 na mulala okakasa yes tanatuka ku 11 ya waliwo ogwe tulaba ku TikTok nedda oyo naye biwadde byo yimutewanya tanatukawo ayogera bulungi ategera bulungi buli kyomuyo bwayogana buli kintu bukyagana abakitegeera kati nabyo okugira ku kituti ndio naayika endusu kiba kitegeeza na ono omwami bamukwasa ono ataasoma yazimba amakanisa agona golabye mu video omwami ono bwe yakwata ekkanisa bwati n'agamba Micross Mafabi nti ekkanisa waliyo ettaka eriri ekanyanya balitunda obuwumbi 3 n'ekitundu that was 2015 ettaka limulina ekanyanya mwaligula billion 3 listen nkujira n'agamba abantu universal nga universal nemukwata milioni 5 nemuwa ne bagamba zoni ye Kampala esonde sende zoni ye Kampala nesonde milioni 10.25 ze milioni 6.25 era abaliwo nga lisasulwa lyagula milioni 6.25 naye ye ya convincing abantu nti ettaka lya milioni ya bilioni 3 n'ekitundu era mwazisonda era zasondebwa by then waliyo kyaliyo wasonda nezimuweebwa awo nali mbuuse nga nvuddeyo navayo 2010 nga yakakwata mu kintu nga atandise obizanyiramu wafukirawo mujini asali mujini according to him anyway yes and now omwami ono n'akonvinsinga abantu bwe bamala okulisasula sente ziweddeyo naga tugenda kuzimba ekkanisa ya buwumbi 25 Jerusalem yagiyita Yerusalem now ne basonda nga bw'oli mukulaba mu katambi ako billion 2.5 ne bazisonda ono cash nizigwayo bazisonde simanyi obazagwayo naye nga bwolaba those are families kati nebo agosima kanisa banabeya mu bukadde bana bamani babuwayo baba nazo ezimu baba tebazirina naye osobola bakukonvinsinga ogende mu banka weewole ojja kusasula mpola osobola okutaasa obulamu bw'okuyingira mu kikolimo. Now these are one of the characteristics ez'abanabbi b'obulimba kwagala nnyo ssente. Soma Bayibuli, soma Timoseewo ekisooka ensula ey'okusatu. Neba nekyo ekiri ebusoga. Timoseewo ekisooka olwokusatu tandikira ku lusooka. Kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagalanga obulabirizi yeegomba mulimu mulungi. Yes. Olwokubiri kale omulabirizi kimugwanira obutabangako kyakunenyezebwa. Omulabirizi oba omukulembeze kigwanira okuba nga toliko kyakunenyezebwa kyonna tambula. Naye eri omuntu asobola otuuka ku yo level. Yeah. Kale abeeranga musajja wa mukazi omu atatamiira nabbi tatamiira mwegendereza musajja nabbi mwegendereza nnyo mukwata mpola. Oh my goodness, nabbi mukwata mpola kikyotegeeza takwata mpola bintu ayaniriza abagenyi era abaniriza kika walinawo atayombera ku mwenge definitely not ayomba atakuba onakuba kibooko yakuba omulabirizi gwe bayita Alex Kayunga akuba n'abalabirizi mu lukuŋŋaana gagadde yalukuba Kayunga mu 2019
namwebasa wansi abaana be nga balaba ne mukyala we nga alaba namukuba kibooko we kyatandikira n'atandika okugamba abantu saawa zino buli mwana yena yakoba abantu nti buli mwana yena eyava mu kanisa eno ayengoka amuzaala nti mwana wo oyo omwana muzaalukuke oyo omwana mugobe waka ninze nabbi alagire abo abaana bageyena abo basetaani egyo mizimu abaana bona abaire basoma edo sente mbaye mujja okubonooneraku sente edo mudikuŋŋaane mudireetere mukama nali manye embooko ekoma kubagoberezi bo kate tuka kubasumba yasitandikira embooko etandikira ku Alex omulabirizi we Kayunga mwena abantu amunjulira Alex musajja wa amaanyi musajja wa Katonda alina ku sente bamwe basa wansi mu lujjudde ne bamuweezize yali akoze eki munange ebyabakulu munaye tobitegeera mwe mwalaba mboko kolera kirabika mu biseera ebyo sente z'okuwaayo ezekanyanya zaali zifuuse sente nga omutume tawaayo bulungi ng'olina okuwaayo sente ezitegeerekeka ate nga balina engombe egamba nti bw'owaayo owone ekikolimu ekisiraani kineme kutula mu nnyumbayo. Now ono omwami bw'oteeka ku minzaani ono omwami bwe yakwata bw'ati ekkanisa nga nabbi Nuuwa amaze okufa bwe bayita Mikros Mafaabi yayogera n'abantu n'abagamba bannange twagalane tubeere bumu omuntu aba ayonoonye mumugyemu obwesige mumubuulirire mumusomese bw'agaana agende naye temuzaalukuka baana abaana ebyaliwo ku mirembe omulembe gwono omuntu bw'ayonoona ate n'omala oyonoona nga tolina ssente ekyonoono kivaalinga according n'obusobozi bw'ensimbi bw'oba tolina ssente ate biba bibi nnyo oyonoona nnyo oli mubi nnyo. In fact abalina ssente mu kanisa eno aboonoona bawaayo saddaaka Mukama n'agisiima. Kiki otegeeza? Osooka okuwaayo saddaaka ya $5,000,000 nyonoonye n'engulirira sebo tuwaayiriza nabbi omulala oyo n'atukolera nze neeyama $6,000,000 nga nentandikwa edda amasereka ga Yerusalemu kama IPS yebazibwe ze nali neeyamye $8,000,000 ndi mu $10,000,000 mpayo sente Mukama n'ansonyiwa. Sebo towaayiriza nabbi owaayo saddaaka si kugulirira saddaaka egenda wa Katonda gwe mbansobezzobe w'omunkuseere saddaaka egenda wa nabbi kati nabbi ono era twebaza mukulu Kyagulanyi webale kujja Kyagulanyi yatugamba tuzimbe eggaali naye nga tunabagamba tuzimbe eggaali omukulu Isanga yali yazimbadde eggaali ate ya nabbi eryeyo yali yazimbadde eggaali olwamala okuba Alex emiggo n'atandika okutraininga abasajja ab'emifumbi ab'obunyama ebibeera mu kyalo bye bayita ejje nga n'omala okola ekibi n'amala akuwaayiriza oba n'amala awulira lugambo n'aweerako n'ekigambo kyayogera kyonna ejje lijja ne likutandikako ne likukubira mu lujjudde bakuba omutwe bakuba eggumba. Sebo tekayo ekifaananyi ky'oyo omukyala bali mu muziika leero bamuyita Jasi yabadde akulembera ekwaya y'ejjinja kya kikwaya yafudde embooko isi yafudde embooko yalina kyeyakola ne bayimbula ejje ne limukuba ne limenya pelvis bone oyo nabbi waabwe gwe bayita nabbi n'agamba togenda mu ddwaliro omukazi n'abonaabona n'ekirwadde n'atuka ekiseera ne kitana bagenda omutuusa mu ddwaliro recently nga kisusse nga it is too late era omukazi yafiidde mu jjinja ku Main Hospital ku Lwokuna era bali muziika leero. Mukama Katonda wa so omwami ono okuva ebawo next video nja kujoogerako this time around ndikwena ntukube tooki mu bukulembeze bwa nabbi Joshua ne mu bukulembeze bwa Isanga Frederick na Nkola eyeta nabbi Daudi. Now omwana Katonda
eyeyeta omwana wa Katonda era akoba ati munsinze in fact yabaina olugungano lwaido ejinja ngakoba ati mulete sadaka edo okwebaza bamwebaza nga bebaza Katonda we eyakola olugungano ekayunga yakoba abantu nti banange muve kuba balimba mwide muikirize nze it is on record obwo butambi tubulina era nkalina ngakoba ati mwide muikirize ina lya Nabbi Daudi musolo okujja mu igulu so yidi kuba litutwala mu ggulu Setani amwogerera mu bwatyo Nabbi don't mix him na oyo se nabbi gobayita nakunsomesa na kibayita nabbi gobayita nabbi aba alagula ebintu ngali mukuteesa kwa Katonda ate ebintu ene bituukirira ne mubirabako ate nabbi yenna abeerako omusumba amusumba buli nabbi yenna atandika ekkanisa oba atandika obuweereza oyo muteeko question mark aba mufere kuba okusinza ku nsenka ya Bible oyina kubeera n'omusumba akulungamya ebirabo byonna bigwa wansi w'omusumba n'omutuma abeera wansi w'omusumba n'omusomesa abeera wansi w'omusumba ebyo ebiri mu Befeso 4 akati tusome omusajja wa Katonda alina kubanga atakubona akuba emiggo naye omuwombeefu era ku mulembe guno tabaire ku muwombeefu ayidwira amalala atalwana onaakuba kibooko ategomba bintu ono yegomba ebintu guno omulembe yegomba ebintu oba bukyayi bumulinako obundi si bukyayi kati oyo mukyayire ki nti alina sente ali well off azijjawa abagoba mu makanisa alina mirimu ki gyakola gireta sente alina bangamba alina mu transportation mwali clinics mwali yazifuna atya mukozi musawo mutende ewa ebutabika sorry kakati tutambule mpola omwami ono sente zonna nga yebazisolooza okuva bwe yalinnya ku ntebe talinayo wadde kanisa emu bweti yadde kanisa emu bweti yali azimbyeko neggwa abantu ne bagiyingira ng'ogyeko eyekanyanya gye basimbamu empagi zokka ne basereka ne kibeeraawo ate renovation tewali yadde renovation ku makanisa amakadde it's on record mu myaka 15 nga tubijjemu obukyayi n'obusungu nkugambye Nabbi Isanga Daudi talina kanisa gye lyazimbidde bulokole bwa righteousness okuva in fact fe twasoloozanga emiliyoni 10 nga tulaba tusoloozezza nnyingi nnyo ku mulembe gwe omuntu omu yekka amuwa emiliyoni 10 nga bw'olaba oyo bwe yakwata emiliyoni 65 azimuwa omuntu omu bw'ati akwata emiliyoni 10 nakola ki n'akimuwa ku mulembe gwe kusinze okusolezebwa sente nnyingi naye ate gwe mulembe ogusinze obutafunade ekintu kyona nga kiri ku ground nga kirabikako kakati njagala otunula obukulembeze bwa Nabbi Daudi omwe credit njagala regardless kyetumulowolereza baako credit gy'omwa mu bukulembeze bwe kyagasse ku bulokole bwa Nuwa ndina credit 2 zakoze era zikoze bulungi era sebo mukulu Isanga n'abagobereze bino mubikoze bulungi nnyo ekisooka akoze kyamaanyi nnyo okwawula abafumbo nina obujulizi etofaali abaagasa ate ku buweereza anti obulaba yona nabyo ebintu byakoze obulungi ebintu byakoze byalowooza nti akoze bulungi naye ng'ate akoze bubi ekyokubiri akoze kyamaanyi nnyo okugoba abaana mu famire zaabwe n'okubalemesa future zaabwe ngamba twogereko mu positive tuve mu negativity byakoze ebyagasa ekintu ekirungi kyenaba nti akikoze bulungi ayiza okwambala obulungi aba ne bamuyigirako okwambala kugate kuli bizimba mubiri gwa Kristo tekulina kimu kizimba mubiri kyakoze nga kizimba omubiri gwa Kristo nti kunaku nze on record nze mbategedde kanisa abalokole ba Nuwa mbategedde omulembe gwa Daudi. Let me tell you this. Buli mulembe gubeerako engeri gye babuuliramu enjiri. Definitely. Ontegeera? Guno omulembe crusade zikyakola. Katategeka zaati. Guno omulembe crusade zaayitako dda. Kati guno omulembe bakozesa social media. Guno omulembe bakozesa bikolwa. Buli mulokole omutuufu ali suppose kubanga atambula bulungi ne Katonda
abantu b'ensi ne bamulaba bagamba naye gundi oyo ddala yakola ki yalokoka yeeyisa bulungi nange kandokoke ku lw'ebikolwa bye right ontegeera guno omulembe si gwa crusade zaalingawo nga tewali mpulizaganya nga tewali etuusa bubaka ku bantu nga communication teziriiwo kati nga bakola drive ne balumba ekyalo district number ne bayita abantu nagamba mujja mukwalira wali musobola okuwulira naye era crusade aziteeka ku ma TV koze yabadde kayunga najja ku bukedde nenjira ku TV ateeka ne ku ma radio n'ateeka ne ku social media kati kuba ettooki mu crusade zino namba esooka crusade zino okuba bwe yatandika okuzikola nja kutandikira ku Yembaale buli bw'aba akola drive wabeerawo abaana abafuna akabenje mu drive ne bayiwa omusaayi Embaale baafa bana mu drive ekayunga baafudde basatu neno baafudde n'ekayunga baafudde basatu nga bakola ki gwe tubalabe ng'ejje beewanikako ku mamotoka ne bavuga bubi omusajja akola crusade n'akola kati ono yabadde avuga yavuze bubi drone nekola ki neeyiwa abaana basatu ne bafa naye ebyo tabyogerako kakati anti omubi aba alwanyisa omulimu gwa Katonda we ignore them nga bwe kyali kibaddewa ngugambewa now omwami ono crusade zaakola katuzikube mu ttooki ekigendero kya crusade kusika abantu balokoke tubalaga obujulirwa bwa Kristo se obujulirwa bwa mwana soda byakoze naye Kristo byakoze mwabo bonna abamukkiriza era crusade it is a manifestation of God's miracles nti omweza bwakwotera omuzindalo bwati abali mu kibiina wabeerawo abawona emitwe wabeera baleeta abalalu ne bawonerawo mu crusade liba gonero abantu bawonerawo abantu basimululirwawo abantu baweerwawo omukisa crusade kuba kulokoka kuba kwezza bujja kuba kuyita abantu basiraamu bakatuliki abaprotestanti bajje eri Kristo balokoke naye mu crusade z'ono omwami againi mwakolera okutandika okwewozaako olw'ebibi byazaakola ffe bye twogerako mu media bwakola crusade abanga ali mu kooti atandika kwewozaako so si kusika myoyo era wuuyo mwamulaba mu katambi kale akayise ngagamba nze sikuba nkoba nze sikuba bantu bampayiriza mbu nze nkuba abantu nzawula abafumbo muze njawula abafumbo naye kituufu ayawula abafumbo kituufu akola fujjo lera akuba abantu kibooko ye muntu eyegwanye ono omwami ze narcissist kiteeza okay Nabbi Daudi Isanga is a narcissist. A narcissist person ye muntu eyeyagaliza yekka era ye muntu ayagala ennyo omuntu amugattako atamugattako talina budde bwe gwajjako something jikagwa ayagala abe oyo ayagala amusemberere ayagala abeere mukwano gwe era akuwa obudde n'akuwuliriza kubanga olina ky'omugattako. That is a narcissistic person. Talina kyagase ku bulokole talina gwe mpayo kimu kiwali olabye kiwali owuliddeko mu universal nti Nabbi Daudi yakikola yagoba emisege mu kanisa abonoonyi mwenna n'afubulwa nali ngenda kujja nsabireyo okwo naye bangamba nti zino enviri teziyingira church zenina naga nkuba now enviri ezo ziyingira ekkanisa yaabwe naye tokkirizibwa kuŋŋaana nazo nnaku 2-3 osobola okujja nazo naye bagamba bakutegera nti oli muntu mupya takukkiriza kubanga ozirina ng'oli mwonoonyi oli wa setaani za mukanisa mu abazungu tebajjaamu ab'enviri enkulu tebakkirizibwa temukkiriza mu bazungu eno kanisa yabaddugavu ne boyo olina endiga taata ono omwami alina ebintu byakoze yakonvinsinga abantu nti nze Kristo nze mwana wa Katonda ku mulembe ogugwe gino emyaka 15 kyasinze nnyo okukola kwegaggawaza yekka mugagga muvundu omwami ono mwana soda wakola programu wano ye mwami ye musumba yekka akyasinze okulembera abantu be nga tayagala muntu gwakulembera nga musinga ssente
mwabatamanyi Daudi nga stories no mwakatandiko ziwulira musajja w'amaanyi nnyo when it comes to Eastern Uganda yakulembera abalokole abenzikirize ya Nabbi Nuhu abeeyita Universal Apostles whatever kanisa ngodde Kanyanya nga wakaita kwa Kamwese kizimbe kiri waggulu ekitanaggwa mu Yerusalemu gye bazimbanga headquarter w'amaanyi mu Jinja ali untouchable unbogable unyomable omwana wa Katonda omwami oli okumanya omuntu ono yeyagaliza yekka yateeka yatandika okuteeka amataka oba ebyapa taata we ono ataasoma be yamuwa n'andika obiteeka mu manerenders afune ssente ayongere okugaggawala. New Vision yafulumiza eggulire mu nnaku z'omwezi nga 21 nga 19 omwezi guno gw'omukaaga 2025 genda olinoonye eggulire eyo owali advertisement ng'ekkanisa y'enankulabye bagitadde ku bugundi ku Wanyondo bagitunda bagiwadde ennaku 30 wetasula sente za looni bagenda zitwala ku Nyondo kanisa ya mwenankulabye ey'enankulabye naye tekibeerangawokko bukyanga Universal mwaka gw'enkaaga mu 2 etandika ezo sente bazeewola nga zikulwa buweereza kulwa simanyi nkugambye bukyanga alinya ku ntebe tewali yadde akaploti yali aguzeeko nti kakanisa yegulira ekanyanya mukulu liri mu banyaganira ekanyanya ettaka ly'ekanyanya ligulibwa nga Nabbi ono Mikros Mafaabi gwe bayitanga Nabbi Yoswa akyaliwo nga amuwadde obukulembeze naye nga akyali wamu ng'akolagana naye amugamba kati kino kola bwoti no in other words newankubadde ono ye yasasula amaanyi g'okulisasula gaali gone yamuwe obukulembeze so nekiwunzika nga ye talina yadde akajiiko k'ettaka ke yali aguzeeko naye ze zaatuguza ziri mu ggulu nyinza obutambuleminga nnyo now mukubuyireko kino omwami ono yeetaagisa okubamu ennyo ttooki bwe muteegendereze ayinza okumaliriza nga akoze nga Kibwetere bwe yakola kinene ekyo naawe anti Kibwetere yakolanga bw'ati yasooka n'abasalako emikwano abantu abakkirizanga mu Kibwetere secondly n'abasalako eŋŋanda thirdly n'abasalako ebyenfuna kati ono bw'ati bw'akola gwe tokkirizibwa ku associatinga na muntu wansi oyo wa setaani tokkirizibwa ku associatinga na muntu yava mu kanisa yaabwe bo ey'abanuwa eya Nabbi Dawudi gye bayita ey'obutuukirivu akati zino zi characteristics zenkugambye ez'omuntu nabbi w'obulimba ne nabbi omutuufu omukulembeze omutuufu omutegereraawo obadde okyasoma afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna nedda kati ate ono abaana be yazaala abaana alina abaana 5 banaameka. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Atano beyazaala musaala ng'ogyeko oli omwana omulenzi omuwanvu gwe yazaala mu mukaamukaabire mulemera mupaka ku muntu azemba kati mukaamukaabire akati labayo ono gw'olabe yeeyita nabbi nti era ye mwana wa Katonda y'atalemererwa omu ku baana be yagamba nze dadi nkumanya obufere bwo omwana n'abyogera omwana n'agamba nze dadi nze sobola kugoberera alinayo omwana tali mu kanisa uya ku screen tali mu kyakyo oyo uyo akola biki oyo ye
oyo ali mu bulamu bubwe yagamba nze mzee yokola mbose now naye yo agamba nti yo mutuukirivu ono omwana ono ayawula families omwana yalimba abantu nti mugobi n'akwata omwana we n'amutwalira Mbiira Eric eyesimbyeyo ku bwa meeya Kamuli n'agamba omwana wange mundabirire era omwana oyo afuna buli kyetaago kyonna ekiva wa taata we era afuna laavu ya taata we kati bano abajiga bo bagoba abaabwe bano abalala bagoba abaabwe naye ye owuwe yalimbalimba abantu nti mugobe naye nga amuwa buli buvunaanyizibwa buli buyambi era kati akyasoma nate okumaliza okusoma kuba yavaako ng'ali ku university. Kakati mikwano gyange ono omwami mu myaka gino 15 kyakoze ekisinga obunene kwe kwegaggawaza ye ngayi sente yamumalamu sente mumalamu sente mukanula ndina gundi ndina audio jengendo kuwa ojiwulirize nga ataddeyo ekyapa ekyettaka erimu ku makanisa ndowooza lyeri Buligo Iganga district nga ayagala kwewerako emitwalo 3,600 eza dola emitwalo 3,600 eza dola azikola nkugambye muntu wakwegaggawaza ye ngaye talina kyakwedde universal tojja kukuwira nti yaguze ettaka egundi nti oba mu covid wano juzi abasumba bayamba endiga zaabwe teyaba ku kawunga ate bangamba ina abaana balabirira muba mwete musima talina abaana balabirira nga n'abaana basalongoli gwe bajjako abaana bagamba nti alabirira abaana bagamba nti alabirira era kiteeka ku bantu bakulembera nti mulabirira abaana ba mukama mpadde abaana eti balina byakulya era amaka genjawo ne gavana gamba tujja kubalisanga akawunga bajja kunonanga empuuta bajja kunonanga ennyama buli Christmas buli Friday oba buli Sunday yeta kwata muzize era ne bwola mwaba bali akatambika olabye nga beeyama yete yeeyama nebo ya convincing abantu ogula poloti muggulu yete yajigula yeta inayo yadde olukiiko akajiko ke poloti muggulu nkugambye ayagaliza balala tewali katambika tulina nga mukulu isanga Frederick ayina chapa muggulu nga agamba nti banange nze n'amaka gange nguze poloti muggulu $4,000,000 bano bebagula bano bakulembera ba convincing abagule poloti muggulu ono omwami afubye nnyo okulaba nti kakati wulira kye yakola yakonvisinga abazadde n'agamba nti mugoba abaana sente zaali balezirabirira abaana muzirete mu maaso ga Mukama zisobole okuyamba ekkanisa ki naye ate kati si kkanisa alandika okugera amazima kubanga amazima gayitufuula ab'eddembe in fact ono omwana alandika okugera amazima abagambe nti mulete sente nzendye mu nzimbe ono omwami yakola ekintu n'ayingiza abantu mu gundi mu ndagaano ya Setaani eya Setaani yabayingiza atya yagenda eyo e Mombasa n'agenda e Bungoma n'akomawo wano n'omuwala bamuyita Luse bagenda bonna ne bakomawo bonna n'akola olukuŋŋaana ne bagoya akalo nyeeba naye nga tebirimu munnyu n'akonvinsinga abantu buli muntu asuneko ekitole akoze mu kinyeebwa ekitalimu munnyu alye eyo si ndagaano kati awo nga bagambye yesaali sola kwogera naye nalaba butambi nga abantu balya era abantu bavayo ne batestify nga twalidde akawunga ka mwogo akalo yabakasa nti eno yemmere eri mu ggulu akalo n'ebinyeebwa ebitalimu munnyu obo si busamize bwennyini ne bayingira mu ndagaano gwe weewuunye omuzadde gwe n'osomesa abaana bo ne bakula ne bava mu kanisa eyo nga balaba nti waliwo saakaasa ali mu kanisa eyo ne bakuddukako n'ogamba nti nze abaana mbazaalukuse abaana bandikulabiridde mu bukadde bwo gulaba nti wabeerawo question mark awo
nkugambye ono si nabbi Dawudi, ono bamuyita Frederick Isanga Nankola, kubanga mu Bible temuli nabbi yenna gwe bayita nabbi Dawudi, era tewali nabbi yenna oli bamuyita kabaka Dawudi. Ono yasibwako nabbi kuyitibwako eri kutya ogambye nabikola kati alekanga ye nabbi nabikola ye Nankola, tata we ye Nankola Frederick. Akati ligundi ono omwami okusinza ku bikolwa bye by'emyaka gino 15, ono omusajja ono bamuyita Abusalomu. Nze kyendabye Abusalomu omu Bible gwe twasomako. Abusalomu yayeekeranga taata we ng'ayagala ntebe ya taata we. Bwe yamala ogikwata bw'ati n'agamba kati kenjikuttemu bwe nti n'abakazi ba taata bange kati bange n'abatwala n'abakozesa ku kiti n'akola ekitindo waggulu n'andika obakozesa omu ku omu ng'ensi yonna yonna Isirayiri eraba. Nabba obugaga bwa kitaawe n'ajagula ekisibo kya kitaawe. Nono bw'ati bw'akola. Ono bannange mudduke muveyo wa Frederick Isanga eyeyita nabbi Dawudi, mudde eri Yesu. Yesu lyekkubo ge mazima era bwe bulamu. Okkiriza Yesu n'omutima wo gwonna. Bayibuli eyogana egamba mu Lubalumi nsula ya 10:9 n'agamba nti bw'okkiriza n'omutima gwo n'oyatala n'akamwa ko nti ndokose, ng'ojja kulokoka era Mukama ajja kukwaniriza. Gwe akujja mu kanisa eno eyabayita Universal Apostolic Fellowship Church, bazadde bakuzaalukuka, muganda wange toyina bwoli, nze gy'oli okuyamba. Enamba zange ez'amasimu 0701 M3 6 4 0773 55 89 26. Bayibuli tewali kyawandikibwa nti tewali linnya na limu lyokka eriyinza okutulokola okujjako erinnya lya Mukama waffe Yesu. Oyo nabbi Dawudi tasobola kukulokola, tasobola kutwala mu ggulu, tasobola kuyamba kizibu kyonna kujjako okujjako Katonda yakutonda. N'olw'ensonga eyo maliriza nkugamba Yesu lyekkubo, jangu olokoke. Era nkuyita gwe naine yava ku kanisa eno wali ogiwuliddeko okyagikuŋŋaaniramu. Eyo kanisa ya nabbi wa bulimba. Ekikakasa ekyo ebikolwa byakola. Akuba abantu kibooko, ayawula abafumbo, agoba abaana mu maka gewaabwe, alya sente z'abantu, alya azaamaanya abantu, bamubanja East West and Center, bamuba oyo omusajja bamubanja. Alina amabanja ng'olaba abagagga bwe babeera. Aina loans. Bera mu mbozi zo wekanze nja mu mbozi. Ogere ebintu by'ongosibula ffe tuvana bisinaga. Okay, mikwano gyange. Nsigadde nze Paulo Mukisa, omweza Mukama era omubulizi w'enjiri. Nkusaye busabi, va mu kikanisa ekyo, va mu kidindiini ekyo, ate si universe eyo yokka. Naye naawe wabisaka eyo vaayo, eyo nabbi wa bulimba, teri Katonda alya mmere. Isaka yenga ye Katonda. Is a human being masquerading as God. Nedda. So mikwano gyange mbatumiddeko, olunaku oluddako tugenda kujja nga tukuba tooki, mwekyo kyagamba nti nkukubamu tooki ne nkujjamu ssente. Oyo omunabbi wa bulimba oyo. Isanga oli mufere. Isanga oli nabbi wa bulimba. Era mbayita mwena eri Kristo, nkwadde namba yange y'essimu. Jangu nkubire essimu twogere. Nenza bale kumpuliriza era bale kundaba. Tweyanziza gwena mukwano gwaffe agobedde story no from twatandikidde n'okutuuka eno. Abantu bano abasinga bajja ne boogera si bukyayi ne balina obulumi. Gwe atasobola kitegeera. Oleka tugenda nko ku ground. Natuka ku ground ngeriyo n'abakyala abakadde abakabira ddala. Waliwo omukyala yandi mu maaso ng'alaaja n'olwabayiddukulu nga bamujjako abazzukulu b'abalongo nga bato babiri abawala ne babatwala. So ebintu gye biri mu ground eyo. Neera still tulekawo platform bw'obanga osabira wa nabbi Dawudi ng'ogamba bano bye boogera bya bulimba, still osobola okujja n'amazima n'ogamba ensi. Naye for now Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.